And whether it is uncertain for a military force built on new and commendable professional disposition to operate under the same legal framework that failed to check for overt military abuse of power with unspeakable ramifications. The 1995 Constitution provided the new wine, which the UPDF Act, as instead through the impugned provisions of the Act, sought to store in old wineskins, as it were. This is a blatant negation of the aspirations, desire, hope, and wishes of the people of Uganda, which the framers of the 1995 Constitution meticulously enshrined in no uncertain terms in the Constitution. It is noteworthy that in Uganda Law Society against and Kharugaba against the Attorney General, the Constitutional Court observed that the Constitution was unfortunately being ignored and recommended that Parliament could amend the Constitution to provide for any special needs of the military. It said, open quote, the UPDF is currently being operated under laws and practices which still contain colonial relics in total disregard of the Ugandan Constitution. No attention was paid to this problem when drafting the 1995 Constitution. This court has no powers to bend the Constitution in order to accommodate special needs, whether legitimate or not, of the army. It is only Parliament that has the power to amend the laws, including the Constitution, to accommodate such special concerns of the army. So far, it has not done so. I must therefore stick to only such interpretation of the law that is consistent with the Constitution as it stands now, close quote. The current military courts operate in violation of the constitutionally enshrined and securely protected rights to a fair hearing that are equally recognized universally in conventions and other instruments. Thus, there is need for a robust legislative intervention to ensure the UPDF Act is in accord with the cherished aspirations of the people of Uganda, as was unmistakably captured in the Doki Commission report. In the full judgment, I have to introduce so much of that report extensively. It is therefore incumbent on the executive to generate the policy and Parliament to pass the legislation which addresses and clears the injustice occasioned by the unconstitutional provisions of the UPDF Act, which have now been quashed by providing for military courts that are clothed with the constitutional safeguards of independence and impartiality that are accorded to the ordinary courts. In recognition of the special needs of the military, legislation must be put in place that establishes and confers on the courts martial and tribunals the powers to execute lawful jurisdiction over members of the military, and thus fulfill the function of the UPDF. However, this special exercise of jurisdiction must not infringe on the soldier's right to a fair hearing. The state needs to act in order to ensure that the character of military courts and tribunals meet the democratic standards and aspirations of the people, which are clearly enshrined in the Constitution. It is noteworthy that the court advised in 2009, Uganda Law Society against Kharugaba, that the military courts to be truly independent and impartial, there are desirable changes that the executive needs to address in order in order for this court, in order for this to be applicable to the military courts, the article would have to be modified in such a way as to give the courts independence and impartiality without compromising their military nature. The army would have a parallel judiciary with legally trained soldiers to professionally man the courts. In order to be impartial, the court must have security of tenure and other privileges enjoyed by the other judicial officers in the Ugandan judiciary. It should be noted that the definition of judicial officer contained in Article 151
does not exclude persons exercising judicial power in military courts, close quote. I consider the need for this recommended transformation as relevant today as it was then. In the premises, I would make the following recommendations for consideration by the Executive and Parliament as viable alternatives for the establishment and or creation of military courts in Uganda. These are recommendations. They can pick any, they can reject all, but these are recommendations which the people of Uganda hope to look into. A. Administratively establish the General Court Martial as a division of the High Court without the need to create a new court, with jurisdiction to handle capital criminal cases involving both military officers and any civilians who would exceptionally fall within its ambit, with magistrates within the division handling offences falling under their jurisdiction. B. Limit the functions of the unit disciplinary committees and summary trial authorities to handling strictly disciplinary offences with no power of imposing sentences or imprisonment. C. Utilize the existing magistracy to handle the rest of the criminal cases other than disciplinary offences committed in Uganda, which are currently falling within the docket of the UDCs. The subordinate military courts can handle criminal cases at the level of Chief Magistrate's Court for offences attracting life imprisonment and below. Or D. With the advice of the Judicial Service Commission, appoint civilians with the requisite professional legal qualifications to serve as judicial officers in the current subordinate military courts. They will exercise jurisdiction of offences triable by the subordinate courts. They should have the same privileges and safeguards as their counterparts in the civil courts. Or E. Amend the Constitution to establish superior courts within the military court system under Article 139 and clothe them with the requisite jurisdiction and guarantee of independence and impartiality to strike specific military offences of a capital nature and all other capital offences under existing laws committed by military personnel. Or F. Provide in the UPDF Act for the High Court to sit as a court martial with power to try all criminal capital offences within the High Court jurisdiction, and those unique to the military that attract the maximum of life and death sentences. Grant the Chief Justice powers to assign judges to the military courts. A select number of military personnel can act as assessors. Appeals to the court-martial appeal courts would follow the same format, with the Court of Appeal sitting as such. Magistrates' Court would assume the jurisdiction over all other offences of a subordinate court. G. Make provision in the UPDF Act for trial of civilians in military courts to be only under limited circumstances and only after the state has concretely demonstrated to the court by verifiable facts and by objective and serious reasons the need and justification for recourse to the military court. This must not only apply where, in relation to specific class or category of persons and offences in question, ordinary courts are not in position to undertake such trial. H. Make provision in the UPDF Act for appeal from military courts and tribunals corresponding to appeals in the ordinary courts. In each of the options suggested above, the jurisdiction of UPCS and SDS must be limited to that of tribunals, handling strictly disciplinary offences with no power of detention or imprisonment, as is the case with other disciplined forces.
such as the police and prisons. Dated Kampala this 31st day of January 2025, Alphonse C. Owindolo, Chief Justice. Since my brothers and sisters agree either unanimously or by majority concurrence of the orders proposed in this judgment of the Chief Justice, orders are hereby accordingly given in the terms proposed by the Honorable Chief Justice according to that regime. Judgment is delivered to Kampala this 31st day of January 2025. As I said, we intend to obey you the soft copies of the judgment by close of business today. On behalf of the respondent, we thank this court for this bold decision, and at the same time, as a senior lawyer, we also seek forgiveness for some lawyers practice and utter issues they don't understand, which tend to undermine the essence of this court. My Lord, we are sorry on behalf of the General Society, but otherwise we are so grateful for the bold step this court has taken, and I think we have no way of expressing it. Thank you, my Lord. Much of that. Go to the General Court Martial. Who are you applying to? Councillor Alaka? Who was sentenced to 1,000 shillings in the General Court Martial. They will miss out on claiming. That's why he's not dressed as a lawyer today. He thinks I was going to jail him. Or... We only get for violence. You know, one time he invaded me here. When he invaded me with journalists and some stranger lady, I had gone to the Kitenzi site to see how an irresponsible administration of the city can cause such misfortune. That's why you did not find me. I've gone to Kitenzi. Bitono nnyo ekisooka oba ngambe mwami Alaka. Yes. Ebintu bitono nnyo. Buli kintu ky'otaddeko engazo kola obuteebalira tokoowa. Olutalo luno lwatandikira wano ne Dr. Kizza Besigye mu mwaka gwa 2005. Ekitongole ky'abannamateeka ekibiina ekitwala bannamateeka ekitugatta ne kitulagira okujja tusoomoze okuvunaana Dr. Kizza Besigye mu kooti eno ng'ate bamuvunaana ne mu kooti y'amagye n'okugamba nti ye nga atali munnamagye talina kuvunaanibwa mu kooti eyo. Ne tugenda mu maaso ku olwo ne tuwangula. Naye ne tugamba twayagala nnyo okusoomoza obuwaayiro obwatondawo ekkooti z'amagye zino nga businziira mu kawaayiro oba mu nnyingo ya ssemateeka e2010 eyali tekkiriza kuteekawo kkooti wabula ng'egamba nti muteekeewo akakiiko akakwasisa empisa abasirikale bammwe. Asikaali wayambadde bubi, asikaali tewakubye ekikalu ebifaanana bwe bityo ng'akapoliisi akakiiko ka poliisi akakwasisa abapoliisi empisa n'abasirikale b'amakomera balina akaabo. Ekakiiko constitution kebakkiriza okuteekawo bo ne bakakozesa okunyigiriza abo abalina ebirowoozo ebyawukana ku byabwe naddala abawakanya effugabbi n'obufutubbazi bwa mutambuzi munnaffe omukadde w'entebe. Bwe twavaawo kwesimbawo kuvuganya kw'omuloodi ono ne bagamba nti bagende bagambe nti olw'okuba ye ne muganda we Caleb Alaka nti ekkooti ya Tumwine yabasingisa mbu omusango gw'okuginyooma nti nebasasuza eshirinsi 1,000 nga za binusu nti tasaanidde takkirizibwa kwesimbawo
bwe twamanya enteekateeka yaabwe ne tudduka mu kkooti etawulula enkaayana za ssemateeka n'etuwa ekiragiro omuloodi ono kwe yasinziira okwesimbawo n'avuganya n'akulembera ekibuga okumala emyaka 5 ng'omusango ogwo tegukoleddwa. Tuba tukyali awo ne zireeta mutambuze munnaffe Honorable Mike Abaziguruka omubaka w'Ennakawa mu kiseera ekyo ne bamuvunaana nga omukadde w'entebe agamba nti yali ayagala mutta. Era abantu bangi baatugamba nga muwolereza mutya omuntu abadde ayagala okutta omusajja oli ne baga eyo yennyini y'ensonga lwaki mba nteekwa ate oyo okumuwolereza. Kaakati ne tuddayo mu kkooti ya ssemateeka neeyimiriza. Era ono mumulaba abadde Honorable Kabaziguruka atambulira ku kiragiro kya kkooti ekigamba nti bayimirizeemu okutuusa nga omusango guwedde ne gugwa mu kkooti ya ssemateeka, gavumenti n'etamatira n'ejulira. Kakati oba ebadde ng'ekolera ku butamanya buweddewo, Bayibuli egamba nti bali balanga ebyo ebyakolebwa mu biro eby'obutamanya. Kakati ebiro by'obutamanya baba nga kyabadde beekwasa biweddewo, kati bamanyi. Abantu abali mu makomera ku biragiro bya court martial oba kkooti y'amagye nga bwe badde bagiyita, okuva n'essaawa eno si lwaleero naye kati ku ssaawa eno baliyo mu bumenyi bw'amateeka n'abalina emisango gyonna egibadde gibavunaanibwa mu kkooti y'amagye gyonna gisaziddwamu. Baba bakyayagala obbavunaana babagambye nti fayiro ezo bazitwale mu kkooti eza bulijjo. Abo ababadde basingisibwa emisango egyo nga baajulira oba nga bateekateeka okujulira babagambye nti bagende mu kkooti zino eza bulijjo zeetegereze ensala yaabwe nga bwe yakolebwamu, ziddemu zibawulirize mu ngeri ey'obukugu. Ensonga kkooti kwesinzidde kwe kubeera ze zino wammanga nti bw'oyingira obuyingizi mu kkooti y'amagye eyo nga bwefaanana olabirawo obutali bwenkanya. Kati ate bwe gutuuka ku ffe abamanyi olabirawo obutamanya. Ffe abaasoma ne tutegeera amateeka olabirawo obutamanya nga bujjudde bwetimbye ekkooti y'abatambuze bannaffe abo. Ebisaanyizo byabwe temulimu kumanya mateeka. Weetaaga kubeera kintu kimu nti oyambala combat, omanye okuba saluti, oli musirikale. Saabalamuzi alina ne watuuse n'agamba nti nga bw'oyinza okuyita yiyo omulamuzi n'omugamba ennyonyi eyiyo tikka abasaabaze ogenda Ethiopia oba genda mu theatre e Mulago kwata ebyambe biibyo. Omutambuze munnaffe oyo yazzaako aba nti olubuto lumuluma lulabika lulimu ekirimu, sala okijjemu. Ne batambuze bannaffe bano bwe badde batambula. N'olwekyo tubawa amagezi, tubawabula tetubasaba. Ebiro by'okubasaba byaggwawo. Free Dr. Kizza Besigye, free Haji Obed Lutale, free Councillor Aaron Kizza, free all political prisoners remanded, our NUP brothers and sisters, All civilians. and those other civilians remanded on orders of this kangaroo outfit. Don't free them today. Bwe twasembayo okubeera mu General Court Martial, omusango baagwongerayo paka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri ye Mande. Era basuubira okudda okuwozesa Dr. Besigye ku Mande n'Obed Lutale. Era ku Mande kooti tegenda kutuula, teteekeddwa kutuula, teriyo. So kuba kati balangiridde nti kooti terina buyinza. In fact kino bw'okitaputa kiraga nti kooti eno bagisattuludde, kubanga etteeka lya UPDF erigiteekawo bagambye limenya amateeka obuwaayiro bwonna, kisigadde kiwowongole. Era ne bagamba muddeeyo bwe mba mukyajagala kooti mutereeze etteeka, mukole etteeka eddala erya UPDF eriteekawo ekooti endala. Kati eno eya Freeman Mugabe gye bagambye eriko abatamanyi mateeka abatagasoma, tekuli n'omu asobola gataputa. Bagigambye temuddamu kutuula, temuddamu kukola kintu kyonna. So ku Mande bwana Freeman Mugabe agenda akola ebirala. Abaagaana okukutuka olukizi ne bagaana okwetonda
ne bagaana okukkiriza emisango bazira. N'olwekyo abo tubeebaza, tuyimirira nabo, bagenda kufuluma era tubaagala out today. Maze okusaba Ssaabawandiisi ono atandika okumobilizing entambula egenda okubanona gye bali yonna. Era bonna ekirungi tumanyi gye bali, okuggyako bali be baabuza. Abakkiriza nabo tetubasalira musango, tubagamba bugambi nti kaakati nga bwe tuggyeewo akakuukulu ke baakozesa okubatiisa, mukomewo tukole omulimu ogw'okutaasa ensi eno. Omukadde tumugamba tokola ntondo, wuliriza buwuliriza amagezi agakuweereddwa n'okuwabulwa, wabulwako okole ebyo by'olina okukola. So ndowooza ebyo bwe binaakolebwa bwe banajja mu Parliament bajja tusanga tujja bbawa kye batalina. Ensala ya kooti olwaleero njaniriza era ensalawo si yange ng'omuntu kinnoomu wabula y'Abannayuganda ffenna. Emabegako mu mwaka gw'e2016 mujja kujjukira nti nakwatibwa n'envunaanibwa mu kooti ey'ekinamagye GCM, General Court Martial, nga nvunaanwa omusango gw'okulya mu nsi olukwe. Emisango gye nawakanya nga nkimanyi bulungi nti nze sibeerangako munnamagye. Sisabanga nako, waliwo okuba nti nali nsabyeko ne bagaana, naye sisabanga nako kwegatta ku magye. N'olwekyo tewali ensonga yonna lwaki baali banvunaana mu kooti y'amagye. Nagaana okukkiriza okuwoza mu kooti yaabwe era n'ensaba balooya bange tufayiringe constitutional petition tetwafayiringa era ne tuwangula. Gavumenti ng'eyita mu Ssaabawaabi waayo yawakanya ensalawo ya Constitutional Court n'ejulira mu kooti ensukulumu mu ggwanga lino, Supreme Court. Era olwaleero ndi musanyufu nti kooti eno esaze omusango guno mu mazima n'obwenkanya nga yeesigamye ku tteeka constitution ey'eggwanga lino era esaziza amazima n'obwenkanya nti olwaleero kooti mwami Museveni gy'abadde akozesa okunyigiriza naddala abo ab'oludda oluvuganya ng'abavubuka ba NUP abamazeeyo emyaka kati kumpi 4. Dr. Besigye nga si gwe mulundi ogusoose, guno ndowooza gwakubiri era ng'ali mu court martial eyo, nti olwaleero Supreme Court egisatuludde egiggyeewo era mu mateeka ga Uganda tetulina GCM nga kooti mu ggwanga lino. Wadde mulimumaddemu akakawayiro ndowooza balooya bakanyonyedde bulungi akagaa nti tize subordinate court, naye era nako it has to be reconstituted. Balina kugiza bujja teriiwo mu mateeka. Era nkubiriza bekikwatako mu bunnambiro abantu bonna abakyali mu kooti, abakyali mu makomera ag'enjawulo bateebwe bunnambiro. Si kyakolebwa nkya oba ku bbalaza, wabula balina kukikola ssaawa eno nga kooti bweragidde. Togera lunye nti kooti z'amagye zikozesebwa okutulugunya bannansi abatawagira gavumenti eno. Tulina political prisoners baffe nga NUP ababaddeyo emyaka 4 n'okweyongerayo. Kakati juzi ne bongerako ne Dr. Kiza Besigye, Haji Obed Lutale, Council Aaron Kiza, kubanga tebawagira gavumenti eno. Kyovuddwa olabanga bakozesa kooti eno okutulugunya bannansi, bakuteekayo eyo tokkirizibwa na kufuna kakalu ka kooti. Bwogezaako okwogera ku nsonga ez'enjawulo, contempt of court ne bakusiba emyezi 9 n'ebirala bwe bityo. So kirungi nti kooti eno ensukkulumu ewuliriza amaloboozi g'Abannayuganda g'abannansi abazze bagamba nti kino kikyamu okutulugunya Bannayuganda nga mukozesa kooti y'amagye eno, kubanga bannansi tewali nsonga lwaki babeera mu kooti y'amagye. Kino tuze tukyogerako ebbanga eriwera. Kirungi nti amaloboozi ago bagawuliriza. Obuzibu obuli ku General Court Martial nga bwebadde bebeemulugunya ne bakutwalayo mu kooti yaabwe, be bakuwozesa prosecution, ate nga ab'amagye be batudde wali be balina okusala omusango guno. Kwegamba nga tewali bwenkanya
buli mu nsonga eno. Kirungi nti ensonga eno egenda kutereezebwa. Ate ekirala kooti kyekoze nti teyambye just bannansi ensonga eno okutereera n'abamagye nabo, kubanga abamagye nabo babadde batulugunyizibwa nti oli w'amagye, oli private, onyiziza mukama wo meja oba captain oba ki, n'akutwalayo just olwokubanga omunyiziza, ne bakusalira eyo emisango egitategeerekeka, oluusi n'okutwala kalabba. Kati n'abamagye nabo bafunye obuwolero lw'ensonga eno. Katusuubire nti ekiragiro kya kooti kino kigenda kuteekebwa mu nkola bunnambiro, kubanga ebiragiro bingi ebya kooti ebizze binyoomebwa. Kooti nega nti omuntu ono tumutadde kakalu ka kooti, ne baddamu ne bamusiba nga tannafuluma na geeti ya kooti n'ebirala bwe bityo. Katusuubire nti ekiragiro kino kigenda kuweebwa ekitiibwa kiteekebwe olw'ensala ya kooti ensukulumu ggwanga. Nga bwe tuzze tubagamba nti struggle, buli omu woli osobola okukolerawo struggle. Bannamateeka bagenda mu kootisi, ababaka ba palamenti ne bakolera eyo, n'awalala abamu ne bagenda ku street n'ebirala. Eyo struggle basebo ne banyabo. Era olunaku olwaleero twagala kwebaza bannamateeka abadde bagoberera ensonga eno. Kooti ensukulumu yakyogedde bulungi nnyo nti eyo si kooti, era abantu baffe ababulijjo tebalina kukozesebwa mu kooti eyo. Era nekyogerako bulungi ne bannamagye abawozesebwa balina okuba n'eddembe lyabwe, si kubatuusayo ne babatulugunya ne babatuusako obulabe babadde batuusaako. Twagala kwebaza bakomuledi baffe 9 abaagaana kukkiriza emisango gye batazza. Mujjukira bulungi Balamu ng'akolera ku biragiro bya Museveni yagenda n'aperereza abawagizi baffe abamu 19 ne bakkiriza emisango gye batazza, naye 9 mu bo ne bayimirira ne bagamba ffe tetugenda kukkiriza emisango gye tutakola. Era bwe baba batulaba olunaku lwaleero ekitalya tubeebaza bazira baddala. Ffe nga NUP bukya mu mwaka gwa 2020 abantu baffe abawera ddala 12,000 bayise mu kooti y'amagye. Mujjukira abantu baffe be bajja Kalangala ba Edi Mutwe banubiyanirira abalala babatwala. Eyo kooti y'amagye ekibadde kigifuula nga si kooti nga byekola tebiri mu nansa completely. Ne bagamba nti babasanga n'amasasa simanya 2 ekavule. Abantu 49 n'obateeka ku kisango bwe kityo ne babasiba emyezi 7. Kakati ne batwala abaana baffe abalala abamaze emyaka 4. So tuli basanyufu n'ensala ya kooti eno, era abaana baffe tubeekaleginga kati beleeti tugenda kuzambalira ddala, kubanga badde batya kwambala beleeti zaffe nga batya kooti y'amagye. Twabagamba beleeti zaffe si z'amagye, ovolo zaffe si z'amagye. Kakati engeri kooti y'amagye kooti ensukulumu bwekyogedde bulungi nnyo teri si kooti, tusuubira nti ate temugenda kuddamu kukwata abantu baffe abambala zi beleeti, abambala zi ovolo zaffe n'ebirala. Kati tusiko wano mu ggwanga olwaleero tukoze bulungi nnyo, kubanga bulijjo tujja mu kooti nga tumanyi n'ekigenda okusalwawo, ne tuzibbwamu amaanyi. Era twagala okwebaza abalamuzi baffe ab'oku ntikko, mutukoledde ddala bulungi. Balooya mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kooti esazeewo ekintu ekikulu nti omuntu wa bulijjo munnayuganda yenna tagenda kuvunaanwanga mu kooti y'amagye. Ffe kino kyetubadde tuwakanya, tewali nsonga yonna, tewali musango gwonna, kubanga kooti amagye gabadde nga gakukwata ne gakubuzaawo ne batwala obudde bwabwe ne balyoka bagenda ne bakuvunaana mu kooti y'amagye ne bakuwozesa, ate bo bennyini ne beesalira omusango nti ne baba bagugusingisizza ate era ojulira mu magye ago. Naye kooti y'oku ntikko wano ebiyimirizza, ate mu kubiyimiriza negamba abantu bonna bateebwe. Era tuva wano olwaleero tugenda Makindye military barracks, abantu baffe batuwe, kubanga tebakyalina nsonga lwaki babakuumira eyo. Twagala okwebaza bannamateeka, okwebaza Honorable Michael Kabaziruguluka eyateekayo ensonga eno. Mutukoze bulungi nnyo bannayuganda. Buno obuwanguzi si bwa bannakyukakyuka bokka, si bwa bannabyabufuzi bokka, bwaffe benna, kubanga oba oli mu byabufuzi oba okola mulimu ki, amagye gabadde gasobola okukukwata ne gakujwetekako omusango ne bakuwozesa, bo bennyini ne bagukusalira, ate era ne boogezaako okujulira nga tolina wooyita. Tubayozaayoza, kino kyabyafu. Tuli wano okwaniriza ensala ya kooti eno era n'okwebaza kooti olw'ensala eno gyewadde. Kino ekisaliddwawo olwaleero kya makulu nnyo mu mateeka. Tekikomye bukomi ku Honorable Kabaziguluka abadde mu musango guno, wabula kooti etutte obuvunaanyizibwa n'okulambika ku bantu baffe abalala abali mu kooti abavundira mu kkomera olwa General Court Martial eno.
kituyambye kooti eno okubeera nga amaanyi gebadde yeewa nti eyina kooti erambuludde bulungi nti tegayina. So kino kigenda kuyambira ddala okulaba nga ekitiibwa kooti kye yayina kikomawo, olw'ensonga nti ebiseera bibadde bizze bibaawo nga tufunya decisions ez'enjawulo, nga tufuna ensalawo ez'enjawulo ezikwatagana ku General Court March eyo. Eno kooti nefulumya ekiragiro nti kooti terina buyinza, ate olunaku olwala nti kooti erina obuyinza. Kati ne tubeera nga tuyina ebiragiro okuva 2025 okutuuka essaawa ya leero myaka 25 mpaka essaawa ya leero, emyaka egyo gyonna okubanga tubadde tetulina position ntuufu. Tusanyukidde nnyo ensalawo ya kooti eno, era kigenda tuyambira nnyo ddala okulaba nga bannamagye tebanyigirizibwa, because kooti eno ebadde esindika bannamagye kalabba, ebadde esindika abantu ba bulijjo kalabba. So tunyoleddwa nnyo ku lwabo abayise emikono gya kooti eno ne babeera nga batuusibwako obuvune mu mbeera eyo. Ate kino tusanyuka nnyo olwabo ababadde bakyali mu makomera nga kakati Supreme Court eragidde bateebwe. Era tusaba ebitongole bya gavumenti byonna ebikwatibwako ensonga eno bigondere ekiragiro kya Supreme Court. Tetwagala kugenda mu maaso okusikamuguwa nabo, wabula bakole ekyo Supreme Court kyeragidde. Eragidde abasibe bateebwe. Gavumenti bwebe balinako emisango emirala egireete naye ng'ebavunaanira mu kooti ezivunaana abantu ba bulijjo. Kooti ezirina abalamuzi abatuukiridde. General Court Martial kyerina abalamuzi batuukiridde. Erina bannamagye be batuulanga abalamuzi, be batuulanga abavunaanwa, n'omuntu abawabula naye munnamagye munnaabwe, n'ababalonda bannamagye. So ebyo byonna kooti ebisazi